nkwaniriza ku day 2 eya web designing era olwawo tugenda kwongereza ne wetwakomye eggulo. Gwe eyalabye day 1 omanyi ensonga lwaki tuli wano era omanyi twatuuseyo tutya. Gwe atamanyi dayo onoonye video ya day 1 olabe lwaki tuli wano oba twatuuseyo tutya. Tugenda kwongereza bwe twakomye era eggulo twakomye nga page yaffe efaanana bweti nga tumaze okuzimba nga tutaddemu CSS okustylinga ekyo kye tulaba era kyemmanyi omanyi engeri gye tukiteekamu. So olwaleero tugenda tandika n'okwogera ku tag eziri special eza HTML. Tag olwaleero ze tugenda okwogerako ziri bbiri, then tugatteko era bye tunaaba tugasseeko. Naye nga tugenda kwogera ku tag gye bayita div, tumale twogere ku tag gye bayita span. So tag ezo bbiri olwaleero ogenda kuyiga zikozesa era ogenda kuyiga zikola ki. So tutandike. So kansooke njogere ku div tag. Div tag oba div nga tag ngikozesa nga nyina wenjagala okussa CSS oba nga nyina ebintu byenjagala okussaamu CSS. Okugeza eggulo oba mu day 1 bwe twabadde tuteeka CSS mu kino ekigambo welcome to my page twazitaddemu nga tukozesa paragraph tag. CSS tuziteekamu tutya? Tuziteekamu nga tukozesa class. So olaba CSS nazitaddemu nga nkozesa paragraph tag. Naye olumu niyinza obutayagala kozesa paragraph tag, then nsobola okukozesa ku ziri tag eziri special ebbiri. Nsobola okukozesa div oba span. Ezo tag ebbiri ziyina enjawulo era bw'ozikozesa zikuwa ekintu kya njawulo. Kya njawulo ki kye zituwa? Nga sinaba kukulaga njawulo kye zituwa, ngina kusooka nkuyigirize oba ngina kusooka nkulage ku kye tuyita display. Mu HTML page oba mu web page yaffe tulina kye tuyita display. Tulina kye tuyita display block kyengena okusooka okwogerako. Block kye ki? Block kyekyo singa nteekamu ebigambo oba ekintu kyonna mu page yange nga kitwala width oba nga kitwala obugazi bwa screen oba nga kimalayo. Kati nga boolaba ekyo kye twakoze welcome to my page. Bwe twakitaddemu ne tukiwa background, olaba background emalayo. Kwegamba singa naayagala okuddamu okuwandiika ekintu ekirala kijja kwesindika wansi wa kino. Kitegeeza kino welcome to my page kiri mu display block. Bwe nteekawo ekirala nga kiri mu display block kitegeeza nakyo kimalayo. Era bwe mpandiika ekintu ekirala kyonna kyesindika wansi w'ekyo ekiri mu display block. So kati div bw'ogikozesa yo nga yo eziteekawo emalayo layini yonna. Kwegamba ebeera mu display block. Div bw'ogikozesa ebeera mu display block. Naye ate span bw'ogikozesa yo ebeera mu display inline. Kakati sooka olabe. Ngenda wandiika ebigambo bibiri wano. This mpandiise ku page direct. This is text. Then nzije ne wansi wano nteekewo I love coding. Bw'olaba ebigambo ebyo bibiri, this is text kiri mu display block. Lwa nsonga bwe nkimaze ne nteekawo I love coding, I love coding kizze wansi waakyo div kyekola. Singa this is text nkiwa taaga ya div, kino ekiddako ne bwe sikiwa taaga kyesindika wansi. Lwa nsonga kino kinawadde taaga ya div kiri mu display block. Display block kitegeeza kimalayo width yonna eya screen. Wabula ate tusobola kicontrollinga ne tukigamba kireme kumalayo. Tujja kiraba tukicontrollinga tutya ne CSS. Naye at least lwaki bwe kiba mu display block kitegeeza no space yonna esigadde enkalu. Yes temuli kirimu naye space yaakyo. Era tewali kintu kirala kyonna kye tusobola kuteekawo mu space eyo singa kino kiba kikulembeddwa oba kiri mu taaga ya div. Then singa ate nkozesa taaga ya span ekigambo kisigalawo mu layini yaakyo. Okugeza katukolewo practical
example bino kansoke mbijo ngenda kujja ngambe welcome to my page ekyo tukirekayo anyway. So ngenda kujja ngambe div I love coding. I cross div. Singa nzija ne nyongerako ebigambo ebirala because I will learn it. Akati njagala osooka oteebereze ki kye tugenda okulaba singa tulifreshinga page eno. Bw'oba ng'ogoberedde div kye nnyonnyodde obulungi, kino ekigambo I love coding olw'okuba kiri mu div kiri ku layini yaakyo. Then kino because I will learn it nakyo kiri ku layini yaakyo. Lwaki kino kiri ku layini yaakyo? Lwa nsonga eno div tag weebeera ebeera mu block. Block means emalayo screen yonna. Tukigezese tugende tulifreshing. Yes, that is what we see. Kiri I love coding kiri mu layini yaakyo lwa nsonga tukiwadde div tag, ate div tag elaga by block. It displays by block. Then ate kino ekigambo coding kankiwa ettaaga ya span. Jjukira kiri mu div naye ate singa nkiwa span coding kyokka nenjigala span, omanyi ekyo ekigambo kigenda sigala mu layini y'emu mu bufunze. Span tekosa displaying in block wabula yo it displays in line. Kyokka ate kino ekigambo coding singa eno span njijjawo nenkiyita div nenjifuula div instead of span nenzija nenjifuula div, omanyi kyekira ekiriwo? Tulifreshing nesooka ombuulire mu comment section awo olowooza ki ekiriwo. I love kiri mu layini yaakyo olw'okuba div ekintu kyempadde div nakyo kimalayo layini yonna, kitegeeza coding kisindikiddwa ku layini yaakyo ng'eraba olabaawo. That is what we mean by display block. Kitegeeza tugenda kukolayo wano ka practical exercise. Labayo tugenda kuteekawo wano erinnya, tugeze website yaffe tugenda giyita erinnya Future Tech. Ngenda kujja ngambe div class equals ft Future Tech. Kitegeeza ngenda gina mu CSS ndiclearinge class ft njiwe properties ne values nga bwe njagala. So class equals ft Future Tech. Future Tech Uganda. Good. So I cross my div. Then when we refresh, this is what we have. So tugende mu CSS tuteekeyo class ya ft tugirangirire. So ngenda kujja no wansi nangirire .ft olw'okuba nakoseza class kitegeeza nangirira nkozesa dot. So tukiwe color black. No. What if we give it color white? Then background black. Kyonna kinyonyodde. Then tugenda chua padding naginyonyodde. So naginyonyodde mu day 1. Padding, let's give it 5 pixels. Then ft ekomaawo. So labayo. That's what we have so far. Era tugenda kwongera tukidesigninge olwaleero then tulabe ekiddako. So ngenda kwongera muko bino ebintu. Ngenda kuteekawo ka kirasa akalala nkayite jukira bwe tuba tudeclaringa class tetusoosa alphabetical letters, tetusoosa numerical letters rather, tusoosa alphabet. Sisola soosa .1 wabula ngina gamba .class oba cl. So eno ngina kujiwa color yellow though. Let me give it color yellow. So now
ekintu kyonna kye naayitiramu kiraasi CL kigenda kubeera kya yero. Ekigambo kyaffe future tech yugi njagala Uganda kino kibeere kya yero naye nga tekivudde mu layini nga kisigadde mu layini ya future tech. Kitegeeza ngenda kwewolayo ku ziri konteyina ebbiri ze mbadde njogerako. Ngenda kukozesa either div oba span, naye jjukira emu ku zo ekijja mu layini ate endala ekirekamu. Abaffe mu comment section eriwo egenda okukozesebwa, saagala kive mu layini, njagala kisigale mu layini yakyo ne future tech, naye nga nkitaddemu kiraasi ya CL. Sisobola kujja no maaso gaakyo ne ngamba class equals CL. Sisobola kujja ne ntekawo paragraph kuba paragraph ejja kisindika mu layini endala. Wabula awo ngenda kozesaawo taaga gye tuyita span. Remember tugambye span ekireka mu layini. So I will say span class equals CL. Then nzigale span wawe njagala ekome. Ekigambo ekyo kigenda kuba kya yero ate nga tekivudde mu layini yakyo. Good, that's what we see. Naye ate singa mu kifo kya sipani nkozesezza div, awo kibadde kigenda kuva mu layini kubanga tugambye div emalayo ne sipeesi yonna eya screen n'ewakalu. Ekyo kye twandirabye, ekyo kye tuyita display block oba kye tuyita block. Kitegeeza future tech kiri mu block eno yonna ewatali kintu waayo. Lwaki block? Kubanga kiri mu div. Na kino Uganda kiri mu div, ensonga lwaki kizze ku layini yakyo, but fe tubadde tetwagala kigende ku layini. That's why nkozesezza span. Therefore eyo taaga ya span ne div tusobola zikozesa okubaako bye tudesigninga, okuyita CSS nga tuziteeka mu HTML. Ako kategeerekese. So tugenda kuba tuzikozesa nnyo taaga ezo eza div ne span. So kakati ekyo nga kiwedde, ngenda kwogerako ku tumaze okulaba block display oba okozesa div ne span. Ngenda kwogerako ku kintu ekirala eky'omugaso olwaleero. Ngenda kwogerako ku position. Wano waawo nnyo obudde otegeerewo CSS positioning. Tupositioninga tutya oba kiki kye tuyita CSS position? Sooka olabe. Nyina box zino, nyina eyo box 1, nyina box 2, okay, kanchikole bwenti. Nyina eyo box emu, bwe bangamba okwongerako box endala nsobola giteeka mu bifo ebyenjawulo. Nsobola giteeka wano oba nsobola giteeka wansi. Okay, tupange box zaffe bwe ziti. Kye tuyita position kwe kugenda ng'opanga ebintu nga bwe byeddiringana. Eno box 1 ne box 2, box 3 ne box 4 nzipanze nga bwe zeddiringana. Era bwe mpandiise ku screen, bw'oba weetegerezza bulungi waneeno waggulu, bwe mpandiise future tech Uganda kiri waggulu wa welcome to my page. Bwe tugenda mu website yaffe future tech Uganda kiri waggulu, welcome to my page kiri wansi wakyo. Eyo position tugiyita position static. Ebintu nga byepanga nga bwe biddiringana tukiyita static positioning. By default nga toyina ky'okyusizza, CSS oba web page yo ebeera mu static position. Ky'osoose kye kiba waggulu, ky'ozizzaako kye kiba bwe bityo nga bwe byegoberegana. That is called static position. So nsobola okugenda mu CSS ne mpandiikayo position nti tukiteeke mu ft position, then nenjiwa value static. Kitegeeza ebintu byegoberegana. Mwattu eyo position ya static tetera giwandiika lwa nsonga by default. Kyentegeeza by default nti bw'oba tosetinze position yeeteeka mu static yo nga yo.
Kakati position kyendala gye tuyina position relative. Neeno gikwate ogiyige. Singa mpanga ebbokisi zino bwendi, ebbokisi ezo bwe nzipanga nga bwe zeddiriŋŋana, kati nga bw'olabye eno ebbokisi esooka n'eno ey'okubiri, let me number them, 1 sorry nadde na numbers, okay, 5 6 7 8. So box 5 ne 6 ziri zisobola okuba mu position static lwa nsonga zeepanze mu order, ate zisobola okuba mu wano tusogiyita position relative. Njawulo ki wakati wa position relative ne position static? Zonna ziba mu order, naye enjawulo yiino nti singa nkozesa relative, ebox zino nsolo zifuga nenzigamba weeyongereko waggulu, top waggulu lekayo space ya pixel 10, mu left lekayo space ya pixel 5, mu right lekayo space ya pixel. So nsolo gicontrollinga mu side zizonna nga nkozesa ebigambo nga top, left, right ne top, bottom, left ne right. Naye singa nkozesa position static sisobola controllinga box eyo, oba sisobola controllinga kintu ekyo mu sides. Sisobola gigamba nti waggulu lekayo pixel 5, ene mabbali olekayo pixel 10. So position static tetusobola gifugira mu sides, tetusobola kulagira kintu kye tutaddeko position static kutambula. Naye ate bwe tukozesa position relative kyo kifaanaganamu ne static, naye enjawulo yaakyo nti tusobola okukomandinga ekintu ekyo ne kitambula nga bwe twagala. Tekitegeerekese bulungi, katukikoleko practical. So sooka otunuulire FT. FT erina color white, background black, kye kigambo kyaffe Future Tech Uganda. Tukitadde mu position static. Kanzije nkiwe top. Kankiwe 10 pixels. Mu bufunze njagala waggulu, okuva waggulu kirekeyo pixel 10, kandi freshinge siina kyendabye kikyuse. Naye kanteekemu position relative, nkirekeera pixel 10 okuva waggulu. Weetegereze, okirabye we kiseseetuseemu n'ekikka. Kankiwe left 10 pixels, nti okuva ku left kitambule pixel 10. Labayo, weetegereze, kitambudde. Naye singa kibadde mu position static, mwattu tekyanditambudde. Position static tewuliriza movements, top, left, bottom, right, teziwuliriza. Kakati okukiraba obulungi, eyo position tugitwaleko mu CL. Jukira CL twagiyisizza span. Kitegeeza span yaffe eri ku kigambo Uganda kyokka kye tugenda okucontrollinga. Ekigambo Uganda ekyo oba okiraba, obudde buno kiri position relative ku kigambo Future Tech. Mu bufunze, okay, tetwataddemu position. Bwe tuba tetwataddemu position, by default kiba mu position static. Static kitegeeza ki? Kiflowinga nga bwe twakiwandiise mu codes zaffe. Kitegeeza Uganda kiri static ku Future Tech. Singa ekigambo Uganda ngezaako okwagala nkisindike ku right kisembereko eno ku mukono ogwa ddyo, kitegeeza ngenda gamba okuva ku left 10 pixel, lekayo pixels 10. Okay, mbadde nyina giteeka eyo mu CL si mu FT kubanga twagala sindika Uganda ate yeyina kilasi ya CL. So I'm going to say left 10 pixels. Ekigambo ekyo olowooza kinaatambula? Nedda, tekigenda kutambula. Ekigambo ekyo Uganda tekigenda kutambula lwa nsonga kiri mu position static obudde buno. Ate tugaye static tewuliriza movements za top, bottom, right and left. Bwe mba njagala kitambule, kitegeeza ngenda kiwa position relative. Relative ekisobozesa okutambula. Naye bwe kiba kitambula so let's first test that, then
mbeke ekirala kyengattako. So kitegeeza njagala kiwulirize left eri, nyino kiwa position relative. Kigenda sigala mu order yaakyo, naye wabula kitambule 10 pixel okuva ku right. Kitegeeza okuva wano future take we kibadde. Kitegeeza ono kwe kisimbudde yakifuga. Bwe kibadde kisimbula tekivudde eno block yonna gyetandikira, wabula kivudde ku ono, kiri relative nti twakipanze ku ono. Kitegeeza ekiba kyeyongerayo nga kiva ku oyo. Taking akafaananyi nga osimbisizza abayizi basimbye line, then n'obagamba nti abali emabega w'oyo musembereyo enta 2, oba buli omu asembere enta 2 ng'adda emabega ng'ava ku munne. Kitegeeza buli muyizi abadde positioned relative ku munne. That's why obagambye basembereyo enta 2. Singa mpanga boxi zino nga ziri mu relative, kitegeeza relative kitegeeza zeepanze mu order nga bwe zipanga bonaapanga boxi. Then n'ogamba boxi nti buli emu esembereyo enta 2, oba buli omu kangisembezeeyo enta 2 okuva ku ginne waayo. Bwe singa ekikola n'esemberayo, kitegeeza ebadde mu position relative. Naye ate bwe ba mu position static, n'ozigamba buli omu asembereyo enta 2, tezijja kukiwuliriza. Okay, so kati that is position relative and position static. Tukolemu ka example akalala. Ekigambo kino welcome to my page, obudde buno kiri mu position gye tuyinza oyita static. Ekigambo page kyokka twagala tukisindike pixels 5 okuva we kiri, okuva ku mukono ogwa kkono tukisindike pixels 5. Tukisindike. Kitegeeza ekigambo page ngenda kiwa span. Ekigambo page ngenda kireetera tag gye tuyita span. Lwaki nkiwadde span? Saagala kive mu line. Span class equals, so giwa kyenjagala, let me call it p. Then nyina okugenda eri nengidefininga. I have to cross that span. Kati tugende mu CSS. Kitegeeza ngenda creatinga .p. Jukira twagala kisindika. Nga tetuna kisindika tulina osooka ne tukipositioninga. Bwe kiba mu static tetugenda kisindika kigende. Kitegeeza bwe mba njagala nkipositioninge nsolo kisindika gye njagala, ngenda kiwa position gye tuyita relative. So position relative. Bwe mmala kipositioninga relative, kitegeezaawo nsolo kiwa left nti okuva ku left kirekeyo pixels 5. Good. So let's refresh. That is what we do. That's what we mean. Kiri position relative okuva ku bino ebikirinaanye. Kakati ate tukiwe left nti okuva ku left kigendeyo -20. Kitegeeza kigenda kuyingirako mu left. Dabayo ekibaawo ku relative. Ekigambo kino tukisise -20 ne kiyingira mu left. Kitegeeza kiyingidde mu bigambo binne waakyo biri. So that is position relative. Ate singa nkiwa top okuva waggulu kigendeyo 0 pixels waggulu, kyambuke kibeere ku 0 kwennyini. So awo we kiri ku 0. Naye lwaki kiri ku 0? Kuba kiri relative na bino, kiwuliziganya na bino bye kirinaanye. Ate singa nkiwa -10 kiyingireko waggulu by -10. That is what we see. Kivudde binne byakyo webiri ne kigenda -10. That is position relative -70. Kivuddemu nti okuva binne byakyo webiri kitambudde -70. Naye ate singa nyongerawo ekigambo ekirala, welcome to my page of web. Of web. Let's refresh. Good. Nti
wano kituletedde okuyiga position eddako. Position eddako gye tugenda okuyiga bagiyita absolute. Kakati wuliriza absolute. Absolute ekola nga relative naye ekyenjawulo soka olabe kino kansooke nkikomyewo katono obeere ng'okiraba kankiteeke ku negative 50 page. Kiteeke ku 30 njagala obeere ng'okiraba nga kiri mu bbanga. So bakiridde awo kankiwe kala kankikyuse kala kankiwe black obeere ng'okiraba kyekwese mu white oyo. Good. Ekigambo ekyo welcome to my page wano wekivudde kireseewo space kyeyongeddeyo tukisise ne kyeyongerayo nga tukozesa top ne left naye wekivudde space yakyo esigaddewo relative kyekola naye bwe tuba tetwagala space yakyo esigalewo nga twagala bagifiiringe then tukozesa position absolute. Singa nkiteeka mu position absolute yonna gye nkisindika kigenda naye awo wekivudde space yakyo bagijjawo. Kino kitegeeza bwe nkiteeka mu position absolute kino of web kigenda kujja kyokipayinga ekiri wekivudde. Oba otegedde position absolute nti ekintu nsobola kicontrollinga ne left right oba bottom naye wekivudde bawambawo. Naye ate singa nkosa position relative nsobola kicontrollinga ne left right naye wekivudde tebatwalawo space yakyo esigalawo. Good. So tukyuse wano mu position eberere absolute mu kifo kya relative. Absolute. Refreshing. You know what? Kino ekigambo web kigenda kujja kijjuzeewo exactly. Ate kiri kirazeewa. Bwe tukisindise top negative 30 kiri absolute ne page. Tukisindike top 0. Absolute nze nkitegeeramu ki? Absolute nkitegeeramu nga okumaking ekintu nekiseeyeeya. Okuseeyeeya. Nyine boxi zino. Nyine eyo neeyo, nyine eno, neeno. Ziri relative. Then singa ndeeteeyo okusatu nenjifula absolute. Kitegeeza egenda kubeera wakati awo ng'eseeyeeya. Era box eyo nsobola gisindika nenjigamba yambuka waggulu kirira wansi mbufunze teba na space ku ground yebeera mu bbanga. So kakati position ezo jja kwongera oziyiga nga tukola. So tusooke twongere tukolemu tusooke tuddeyo then tuziteeke same oba tuzikoze same mu kino kye mbadde njagala. Kiki njagala tukole? Kikino. Let me refresh. Njagala Future Tech Uganda. Njagala tukisindike kyokupayinga space ezo. Olaba space zino eyo space eyo mbufunze kituukire ddala ku nsonda nga tewali space eyerabika. Kitegeeze tuba twagala okisindika eno FT eyo class ya FT tulina okugenda mu CSS ne tusooka ne tugiwa position kubanga twagala tugisindike etuukire ddala ku kisenge kya web page yaffe. So kitegeeza olowooza awo tugiwe position ki enaakyanguya obulungi. Tugiwe position relative. Okay, let's try relative. Then bwe tumala ogiwa relative, kakati kitegeeza eri relative n'ebigiri waggulu naye ate ebigiri waggulu tetulina kye tulabayo. Kitegeeza eri relative ne website yaffe yonna. Now tugiwe top. Top 0 pixels waggulu. Erekeyo pixels 0. Is it possible? Tekigenze. Then lwaki tekigenze? Ate tugigambye ebeere relative. Kakati ensonga lwaki tekigenze? Eno block eri relative n'ebintu byonna ebyandigibadde mu maaso. Mu maaso wano waliwo ka space of which tekisobodde kwambukayo. Kitegeeza ka space ako bwe tuba twagala okajjawo tukifloatingise mu bbanga kibeere mu bbanga tusobole kisindika gye twagala. So position e floating mu bbanga. Remember no absolute space yakyo evaawo. Kitegeeza ekigambo kino singa tukirese mu relative ne tukikaka ne kyambuka tusobole kikaka nga tukozesa negative
yes tusobola okukozesa negative ne tukikaka ne kyambuka naye wano wekivudde space yegenda sigalawo kitegeeza welcome to my web page tegenda kusobola kujja occupyinga space eyo lwaki kubanga tukozesa position relative ate jjukira twagaye position relative space esigalawo kyokka ate ffe twagala kigende kituuke ku web page yaffe wetandikira naye space yakyo wekivudde bagyoccupyinge kitegeeza tugenda kukozesa position absolute ye position ennungi gye tusobola okukozesaawo so bwe tukozesa absolute top 0 kijja kutuulayo then space yakyo bagyoccupyinge naate weba occupyinze space bakiyingiddemu kitegeeza tukiwe bottom ne bottom kirekeyokko bottom kirekeyo nga 10 pixels okuva wansi wakyo oh no sorry so bottom kitegeeza tukisise kituukire ddala wansi ku bottom. Now what we may do here tusoga margin bottom nti margin yakyo okuva wekikoma margin wekikoma okuva wekikoma kirekeyo pixel 10 nga kikira wansi tekirespondinze let's give it like 20 oba kino ekiri waggulu welcome kye twayise port tukiwe margin top kirekeyo waggulu 10 pixels kyongere nga 20 pixels jukira kiri kifloatinga tongere tukikirizeemu like 40 such that kiwa kiri space 30 good so kakati kitegeeza kino ne bwe nkijjako margin bottom lwaki terina makulu lwaki tekoze kuba kiri mu kufloatinga kiringa bonaagatte box 2 boti ate noleeta eyo kusatu nebeera mu bbanga wano ng'efloatinga ate n'ogigamba mbu esindike ebiri wansi waayo jukira eri mu bbanga kitegeeza terina kyegenda sindika kiri ku ground byonna byesindika erina kusindika ebyo ebiri mu bbanga nga yo so that's why margin bottom yakineeganya kyokka ate eno bino ebiri wansi bwe tubiwadde margin top bwe bibadde bikola space waggulu tebikoze space nga bitunuulira kino wabula byo bikoze space okuva ku website weetandikira byo kino biringa ebitakiraba nti weekiri lwaki kubanga kirimu kuseeyeeya that's what we mean by absolute positioning good so kakati olwokuba kino kiwadde absolute positioning tukisike kituuke ne ku left kitegeeza ngenda kiwa that is tuli mu kusika future tech of which kina ft tugenda kiwa left 0 pixels remember 0 nebo tagisaako pixel esigala ekola so tugende tu refreshingemu tulabe good so that's what we see I think now you can see olwokuba kiseeyeeya ne width tekigimazeeyo kiri mu kuseeyeeya kitegeeza wano tusobola okussaawo ekintu ekira kyonna kye twagala eno space tusobola gikozesa eri ku ground kino future tech Uganda kiri mu bbanga kiseeyeeya era eno space olwokuba kiri mu absolute position eno space yaffe eri free eri ku ttaka kino kiri mu bbanga kati kyoba okwata absolute position means floating ekintu ne kifloatinga mu bbanga bwe kifloatinga mu bbanga kisobola okubikka kyonna kyoyagala nkulage nti kisobola okukibikka kaakati katukiwe margin top tukikirizeemuko wansi top 10 pixel kigenda kukka kibikke okiraba olwokuba nti kiri mu bbanga kibikka kyonna ekikiri wansi biri ebitali mu absolute biba wansi biba ku ground kati ndowooza ekyo kyokiraba nti kiri mu bbanga yensonga lwaki kibiseeko ne ku kino welcome to my web page good so ako kategedde kakati yadde kiri mu bbanga ne twagala kimaleyo so kitegeeza tukiwe width yiga ekirala width 100% kitegeeza tukisindise kimaleyo yadde kiri mu bbanga good that's what we see
kiri mu width 100%. So kati awo osobola okukola yawo ka page ko olwo tutandise okuzimba page eziri serious. So tutandise bwe tutyo Future Tech Uganda ne tukiteeka mu position absolute floating, then bino ebirala ebikiri wansi bisobole okukidda bisobole okuba nga birina space eyabyo. Kakati ngenda kukolayo akalala kogenda okuyiga. Simanyi is a position that is absolute, relative and static. So position ezo za makulu era tugenda kuba tuzikozesa mu nnaku ezisigadde day 3 and so on. So tweyongereyo. Ngenda kwata welcome to my web page. That is nagiwadde port. Mukujiwa port, see, eri position is static. Kitegeeza bwe ndeeta ebigambo nga left 10 pixel, ekyo kimanyi bulungi nti tebikola kubanga eri mu position is static. Bwe mba saagiwadde position eba mu position is static. Kanjiwe position relative. Position relative. Sorry, there is a typo here. Position relative. Kitegeezaawo kijja genda. So bwe kitambudde njagala kisindikira ddala. Kankisindike nga ku left pixel nga 5. Nina kye njagala okukola olabe. Pixel 5 ku left. Let me make it like 100 pixel such that nteekawo space awo. Good. So bwe ntaddewo space, nina ke njagala okuleeta nfikisinge mu space eno. Olowooza ngina kateekawo nga nkozesa position static, relative oba absolute. Genda mu comment section awo mbulire. Omuntu akirabye amangu ngina kukozesa absolute nkaleete nga ka floating lwaki? Kubanga welcome to my page kiri mu div, ate div twalabye bobo kiraba bulungi. Okay, kiri mu paragraph. Paragraph naye banga block, paragraph emalayo line. Kitegeeza ngena kuleeta ekintu nga kifloatinga nkifikisinga awo. Jukira ekintu ekifloatinga kyo tekina we kiremererwa kutuula. Okufloatinga, that is position absolute. So tujje tukoleyo ekintu ekirala mwattu ekifloatinga ne bwe nkisoosa waggulu. Jukira kyo kiba kivudde mu normal flow of the document. Ne bwe nkisoosa waggulu nsobola okukisoosa waggulu wano mu kuwandika code naye ate ne nkiragira nga nkiwa left right ne kisembera ddala wansi. So let's see. I'm going to write kankozese div class equals kankiite class eno gwagituuma kyoyagala naye bw'oba okodinga kiba kirungi n'okozesa amannya agategeerekeka such that bw'okomawo ojjukira ky'obadde okola. So let me say div class equals er. So nze nkozesezza eryo. So ngena gamba thanks, kantekewo ekigambo thanks. Thanks. Then I cross div. Ekigambo thanks ekyo kikyali mu position static. Era okirabye kisukumye kinne waakyo. Kiriwa. Okay, kikisukumye. Lwaki kisisukumye? Sikiraba, omanyi lwaki sikiraba? Ani asobola okutubuulira mu comment section yawo lwaki ekigambo ekyo thanks sikiraba? Ekigambo ekyo sikiraba lwa nsonga kibikiddwa Future Tech Uganda, kibikiddwa kino. Lwaki kibisse nti kino kifloating ate kyo kiri ku ground. Kakati bwe mba njagala nakyo kijja ku ground kifloating ngenda kiwa position absolute. Kitegeeza kangende wali class ya er njiwe position absolute. So ngenda genda njikole .er position absolute. Kitegeeza olwo nakyo kifloatinga, nakyo kivudde ku ground kize mu bbanga, naye kize mu bbanga kikyali waggulu wano. Yes, let's try to look for it. Let's refresh.
ER position absolute. That's what we have. Now, there is a typo here, but then ewunyizanga sikiraba. Waliwo typo. Lwaki space eno bagenda gijjawo kubanga absolute twakirabye ba occupying space yakyo. That's what we see. Good. So kiri mu bbanga. Era singa kino welcome to my web page nkizaayo kijja ku occupying space yakyo kino kiri mu bbanga. That's what we mean by absolute positioning. So nsolo kiwa ku top nenkiwanga 5 pixels. That is kiri mu bbanga. 5 kyambukidde ddala okuviira ddala page wetandikira paka wekibadde. Kitegeeza kibulidde mu kiri yadde kiseeyeeya naye kiri olw'okuba kino kikibisse byonna biseeyeeya naye kino kikibisse. So kankiwenga 25. 45 top. Good. So that is positioning. So tusobola positioning ebintu wetwagala wonna mu page eya HTML nga tukozesa relative, nga tukozesa absolute, oba nga tukozesa static. Naye static by default yebeeramu. Okay. So kakati ekyo oba okiyize tukoleyoko ka web page kaffe nga kali a little bit smart nga kali mu position ya static ne relative. So kakati eno ewali ekigambo thanks ngenda teekayo ka bar, ka side bar. Kitegeeza ngenda kujja no position absolute, ngenda kukawa background black, color white. Good. So let's refresh. This is what we have so far. We're refreshing kyetuyina. Tusoka width tusolokawa like 300 pixels nga bisatu. Width eyinza okuba mu percentage oba mu pixels. Good. Tukatuuse ku kisenge left 0 yo ne botagiteekako pixel esigala ekola naye singa osussa mu 0 kitegeeza olina okateekako pixel. Tukambusemu waggulu top, actually top yino tukateekenga ku 30 tulabe twagala kakoone kali kannewaako. That is tukongere mu 28 twagala kajjewo space eyo. Good. 300 pixel nga kiwanvu yennyo olaba gye kiri. Tukisike nga ku 150. Good. Those are 100 ejja kifitingisa bulungi kali. Imagine left twakawadde meka. Imagine port left 100. Okay. Nakano width tukawadde 100 olw'okuba twakasise ne kagenda ku left tukawenga 120 kasobola okukoona kali. Okay, that's enough I think. Over 110. Now njagala kakkirire kabaako kakkirire kamalayo screen. Kitegeeza ngina kawa 8 obuwanvu 8 si 100%. Singa nkawa 100% kyekibeerawo soka olabe 8 100% kasobola okukkirira ne kamalayo screen. Naye yino height esinga okukola mu kifo kya percentage sokola 100 vertical height. Screen yonna kagimalayo obuwanvu bwayo. That is good. You see now. Olaba engeri gye tukozemu ka side bar. However, this is not the way we should create side bar. Naye tujja genda tutegeera side bar engeri gye bagikola nga tutuuse mu displays kakati wano tukyali mu position. So kankawe ku padding ebigambo ebikalimu okuva ku nsonda yaako paka we bitandikira. Ngina kawa ku padding nga ya 10 such that ebigambo padding 10 pixels. Good. That is. What else? So far it is interesting. Kano tukongeremu keeri kapot tukongeremu ko 150 pixel kongere okuyingirako munda. Tukatutte nnyo. Let it be 120. Let's see there.
oba 121. So good, tukongereko waggulu olw'okuba kali positioned relative, kitegeeza ne waggulu kajja kuwulira. Top, simanyi top tulina twade tugitadde. Anyway, let's leave it, tukaleka awo kali. Imagine top, twade tukawadde imagine top. Let's give it 29. So you may style it in any way you want. Kakati muno ngenda kwongeramu ebigambo. Tulina thanks. Olw'okuba ebigambo bino njagala buli kimu kibeere mu line yaakyo. Kitegeeza kansooke nteekewo online solo kicontrollinga ekigambo thanks oba okay, tukole ka side menu. Ngenda teekamu ekigambo home, teekemu ekigambo sign up, teekemu ekigambo teekemu ekigambo about us, teekemu ekigambo contact. Let's refresh. Ebigambo ebyo mwebiri naye tebiri buli kimu kiri displayed nga bwe kyagala, naye njagala buli kimu kitwale space yaakyo. Kweganga ngenda kiwa display block, buli kimu ngenda kiwa block eyaakyo nga kimalayo width yaakano konna mwe kitudde. So kitudde mu class ER ye parent, awo ekitudde tuyitawo parent. Kitegeeza kiba kitudde mu ER, ngenda kiwa command oba ngenda kiwa code nga kimalayo width yaako ka parent mwe kitudde. Nkozesa taaga kibanaye, nyina span, nyina div, nkozesa eki div. Buli kimu ngenda genda nkiwa div nga bwe njigala. Kitegeeza bwe ngamba home nenjiwa div, home eri ku line yaayo. Sign up nayo njiwe div, olombanga agiwadde block eyaayo. So about us njiwe div nayo ebeere ne block eyaayo. Good. So div then div. So byonna mwe bitudde ye div eri ya ER. So when I refresh, that's what we have. Very nice. So we are going to stop here for today. This is day 2. Tugenda komawo ne day 3. Ate day 3 ya tabu tugisubwa. Tugenda kwongera oku designing a page. Good. So webale nnyo kubanga otugoberedde okutuuka wano. Tukusaba bw'oba olina ky'osobola otuyambako okutufinansinga oba okutusupportinga, ogenda kuweereza ku namba eyo ezze ku screen such that tusobola okumalako ennaku zina 3. Ate kimanyi ennaku zina 3 olina ky'ojja okuyigamu. So kakati kozesa techniques ze twakozesa mu day 1 ne day 2 obeeko ky'ozimba. Then also kisharinga mu WhatsApp group. Ojja kebera mu description ya video eno mulimu link egenda okutwala ku WhatsApp group. Thank you so much. Kaziwe Patrick. We meet in day 3.